Kadaama okujjako nga si Munnayuganda. Finally, zino ze zimu ku mbaga actually ndowooza eno ya mulundi gwakubiri nga Kadaama amaze okubeera ng'awangula omutima gwa Baba era we batu ne bakifuula official ne kibeerawo mu butongole. Mujja kunsonyiwa olw'akasenyiga, eddoboozi si ddungi nnyo naye ate nga tulina osigala nga tubaweereza. Mbadde ngezaako okutegeeza nti actually eno story eringa nga ya mulundi gwakubiri nga Kadaama Munnayuganda akifuulidde ddala official. Mwana wattu nga bakitadde ku level eddako era ne bamu acceptinga ng'Abawarabu. Abawarabu si be bantu abatera oku acceptinga naddala omuntu nga si wa culture yaabwe nga woolaba Omuyindi. Omuyindi kizibu nnyo musanga ng'ali ne Munnayuganda ng'ali ne Munnakenya n'abasigadde ng'abo. N'Abachina nabo kye kimu. Naye Abachina bo ndowooza oba kale engeri gye bali bangi ndowooza bo bagenda ne bakigonzaamu. Kyangu okusanga Omuchina than okusanga Omuyindi ng'ali ne Munnayuganda nga mukyala we Munnayuganda oba Mufirika. Naye Omuchina bo at least ku 100 oyinza osanga ku 100 oyinza osangayo omu ku 100 Abachina 100 osangayo omu oba ababiri. Naye Omuyindi maama kati nno n'Abawarabu nabo bwe batyo naye munnange bagenda bakigonza. Ndowooza omuntu buli wakombako obwomi ne buyitirira agenda olaba nga okubirira mu nkukutu binene ebintu ate least kyandibadde kirungi n'okifuula official. Neera Kadaama munnaffe munnange otusanyusiza. You've made us proud. We are proud of you. Lya naye toswankula. W'onooswankula Bannayuganda banno bajja kujja bakkuba ebbusu Baba bamutwale. Naye nga tumusanyukirako nnyo Kadaama yasobodde okubeera nga yeewangulira Baba. Wano ku SMX Media tugenda siga tukuleetera updates ez'enjawulo. Ky'oba okola subscribing and the notification bell ebisigadde obitulekere.